Today, the 21st February 2025, I have conducted a search on illegal military training at the National Unity Platform premises. Kati ne Katikiro Charles Peter Mayiga ebyaddala mwina mu maaso awo nga naye ku nsonga zino aziri wakati kati alagidde police n'abakuumaddembe Ekakasiza Besigye. Mu kiwandiiko kino akkiriza mu ddakiika emu nkusomera ekjagala ompe comment yo ku ebyo ebifaananyi naddala n'embeera nga police bwegambye. Kati bagamba nti following reports of unauthorized military drills at the National Unity Platform. Kitegeeza nti nga balaba ebyo ebyagenda maaso ebyali tebiri mu mateeka, ezo drills ez'amagye oba okukumba n'abekinga byonna wabiraba, bagamba nti olunaku leero bazinzeko wali ekavule ate basobole okuba nga obaolyawo bakebera balabe nga tewabaawo mbeera. Kati ebifaananyi ebyo aba NUP be babitadde, Bobi Wine gwenja okugamba wali ku mikutu gye agambye nti ebyaddala abasajja baraidinze era byonna ebintu byabwe bwe bitu bwe babirese nga naawe wobiraba. Agamba nti our security personnel are contacting has searches at the mentioned locations, era nga agamba nti abakuumaddembe abaffe bennyini ab'ebyokwerinda bali mu kubanga obaolyawo bakebera bakola okunoonyereza ku bifo ebyo ebitegeereseddwa awo waggulu. Kati agamba nti ebisingawo tujja kwongera okuba nga tubibawa. Oyo ye mwogezi wa poliisi ayitibwa Kituuma Lusoke. Nsaba omuwuliremu kennyini mu bigambo bye ng'akakasa nti ebya National Unity Platform okukumba n'okwambala ebyambalo by'amagye ebyaddala bo babiri wakati okulaba nga obaolyawo bagezaako okubanga balaba nti tebiri mu mateeka era nga bakola okunoonyereza okusingawo. Njagala ompe comment yo ku poliisi akyekoze ekyokunoonyereza n'okugenda n'ekebera obaolyawo enteekateeka nga bwe zigudde. Kati omwogezi wa poliisi mu bigambo bye bw'ati wagamba. Wish to release the following information that police and sister agencies following reports of unauthorized military drills at National Unity Platform headquarters in Kavule and their premise in Kamocha, all of them in Kampala City. Uganda Police Force, in collaboration with other security agencies, have mounted a coordinated security operation. Our security personnel through the evening conducted searches at the mentioned areas and locations, and the searches shall continue until when the objective is achieved. Further updates on the outcomes of this operation shall be provided in due course. Thank you. Mu mboozi endala Charles Peter Mayiga Katikiro atabukidde gavumenti abagambye mute mangu Besigye ebyaddala nga ensonga eno tenaba kubanga enkola. Mu bigambo bye agamba bwati bigambo bya lunyanyimbe wabula asabye gavumenti era n'ogiragira olw'ensonga agambye nti ebyaddala byonna we biri naye Besigye mu mute ng'embeera tenaba kubanga ekyambu. Call upon the authorities to release Dr. Kiza Besigye. The rule of law is the condition precedent for the development of any community or country. The law provides the shield, the law provides the protection which guarantees our freedoms, and the law makes it possible for the citizens to carry out the activities that bring about social and economic development. You cannot grow coffee, you cannot carry out business unless the law provides the shield, the protection that guarantees your activities so that you carry out such activities that bring about social and economic development. That's the reason I applaud the President when he underscored the significance of the rule of law
when he was swearing in the judges of the Court of Appeal. So I rely on the President's statement to call upon the authorities to release Dr. Kizza Besigye. The Supreme Court ruled that it was unconstitutional to try him and other civilians in the General Court Martial. Where the rule of law prevails, then court orders have to be complied with. If Dr. Besigye has any pending charges, he should be released in accordance with the orders of the Supreme Court. Then such charges may be preferred later after compliance with the court orders. In any case, Dr. Besigye is very frail, is very ill. It paints a horrible picture for the country to keep someone that ill in jail, especially in the circumstances under which he's being held. When you support Bobi Wine, you are a criminal, and you will be tortured, murdered, and arrested because you support an opposition party. If me supporting Bobi Wine